wakwabo abandabanga mmenta waabwe nga lw'olumodo waabwe. Bw'obanga olabira ddala nga Barbie wayimiridde, bw'olabanga lw'olumodo wo, njagala kuwaayo obuntu butono nnyo obugenda okukuyambako okubeezaawo famire yo ate naawe okole emirimu gyo osobole okubalansinga obulungi. Ekisooka, oba wakufumbirwa fumbirwa omwami ng'alinga Kyagulanyi Awadde. Ng'afaanana nga ye, ng'atambula nga ye, ng'ayogera nga ye. Mu byaddala londa omwami akubeererawo nga ttaanowo. Bw'aba si ttaanowo boyikite. Kasita obwa ttaano bugaana kukakasa, tolwawo funa ekkuba eddala. Omusajja nga si kyaliiwo, omusajja nga tagenda kuwuliriza, omusajja nga tagenda kulumirirwa, tagenda kuyambako mu ebyo by'okola. Kitandikira ku kulonda mubeezi. Londa oyo agenda okuvulubana naawe. Nina ekintu kye njagala ennyo, njagala okwebaka otulo. Bwe neebaka saagala kinyeenya. Ate neebaza Katonda nti omwami wange ekyakimanyi. Abaana bwe bazuukuka okugenda ku ssomero ku ssaawa 11, nakoma dda nnyo okumanya bye bambadde ne bye bapaakinze. Kuba y'aba abimanyi. Kuba mba neebase. Ekyo nkimwebaliza. Naye yaŋŋamba ekyo akikola kuba aba ayagala emisana mbeere nga ndi alaati. Nga nsobola okukola ebyo naye ebimuyise mu ngalo. Kati awo emisana mba steady. Era ebiba bimuyise mu ngalo nange mba njoolawo biyoolo. If you are to succeed at anything, prioritize. If you decide to take care of your children and that's your main goal, prioritize your children and make sure that when you are done with everything about the children, everything else falls in place. Allocate your time and energy accordingly. The next thing is communicate. Communicate with your friends, communicate with your family. Talk openly with your people. Tuyina abakyala abali mu struggle. Ng'ewaka bakimanyi nti maama bw'afuluma either dda oba tadda. Kuba yabagamba dda nti nze ndi ku front line, enze toba busajja buno. That woman communicated with their family. Bw'oba waakuyimirira mu eno struggle, nga weewaddeyo okulwanyisa Museveni, weewaddeyo okulwanirira eddembe ly'abakyala banno, eddembe ly'abaana bo, eddembe lya famire yo, eddembe ly'abannakazadde b'eggwanga lino bonna, making sure nti gy'osula ne gy'obeera bakimanyi nti oli waakudda ng'ofulumye oba bakujja ku poliisi. Please communicate. Si byakubanga bali awo ku BBS ne bakulaba nga gwe gwe bayoola nga tewabagambye gy'olaga. Ng'ate Flavia yalina okunoonya baganda bo bafamire yo. Oluusi tufuna ebizibu bino ne babakwata nga tetuyina n'omu gwe tulaba akunoonya, kubanga weewaggula bibyo n'otambula nga tolina gw'ogamba. Tosobola kubulwayo omuwagizi omu. Mu families zonna nkiwa bonna bakoowu gavumenti eno baagala egende, tojja kubulwayo oyo gw'ogamba nti bwe nfulumanga wano ne siddamu nnoonyanga. Communicate. The other thing is set boundaries. Omanye abamu tuyina abaana ne ku mulimu bosi akuyita. Bosi tamanyi ddi lw'alina okukoma okukunoonya.
mukwano gwange Zahara uyiriko oyo sisobola kuba ku ssimu ye nga zisuse essaawa 4 kuba nagigezaako emirundi ng'esatu n'egivaako. Ekyo nkimanyi nti kasita atuusa ssaawa 3 eba time ya famire tojja mufuna amwagala mufuna enkeera. Please set boundaries between work. I am not saying don't be zealous. Manyi abamu mugamba nze wompitira nga nzija eyo choice yo. Naye amagezi genkuwa nga gw'olaba nze ndi role model. Set boundaries between work and family. Kijja kuyamba nnyo okuconcentratinga ku kintu ekimu at a time. Ekirala delegate. Ndi wano ziri ssaawa 10 ssaawa za kujjayo baana ku ssomero. Naye nina kuweereza ggwanga. Nina omuntu gwe neesiga asobola okunzigirayo abaana ku ssomero bwe mba sisobodde. Mu mikwano gyo, mu famire yo, mu bantu bo tosobola kubulwamu muntu gw'otuma. N'ogamba nti bwe mba sisobodde kukola kino nyamba okinkolera. Tulabya Flavia wano ng'alina komiti y'abantu bangi nnyo. Tuli mu kwebaza Flavia si bwe kiri. Naye layini ebadde mpanvu bakyala nga 19 abakoze omulimu guno. Ffenna tetuli mu kweyagala. She delegated. Oyina okuyiga okubaako abantu abakuwa ku buyambi wano na wali. Ekisembayo, you have to plan. Banaye mukozese ku kalenda. Flavia tukolereyo obutabo bwa NUP babutuwe tubeere nga tuwandiikamu nti leero ku Mande ku ssaawa 3 nja kukola kino. Ku Lwokutaano ku ssaawa 7 nja kukola kino. Plan ahead of time oleme kuvulubana ng'essaawa etuuse. Ekisembayo mwerabirire. Munaabeeko, mukole ku nviiri, mukole ku njala abazikola nze zannema. Mwambale ku bugoye banaye. Ku bugoye naye munsaaliza munyumye leero abakyala b'NUP. Mwatungisiza otugoye twa blue, red and white. Singa mwangambye nange nentungisayo. N'abawala abatunga engoye bano be tuyigiriza ebyalandi baali nkoleddeyo. Subiddwa. Naye mwerabirire. Tubaagala nga munyirira, nga munyeenye ebbina mu gomesi, nga mwesiiza akazigo, bagambe nti abakyala b'NUP kyekyo. Si bwe kiri, muyiga okwerabirira. Si kyangu okustrikinga balance ku famire ne ku mirimu. Ebyo byenjogedde biyinza okukolera, biyinza obutakukolera. This is not a one size fits all procedure. Kiyinza okukolera, kiyinza obutakukolera. Therefore, it takes time, effort, and trial and error to find what works best for you and your family. Mwezuule si bwe kiri, mwezuule mumanye ebibakolera. Abakyala b'NUP njagala kubeebaza nga nsembayo okubeebaliza obuvumu. Muli bagumu nnyo. Mwebale okusigala ku ludda oluvuganya gavumenti eno emansa ssente buli wamu. N'osigalawo ne bajja ne bakugamba tujja kukwata, bwe tunakukwatira mu nzikiza tujja kukurepinga. N'osigalawo abalala obufumbo buganye kubanga babba bamwe bali ku sayidi ndala. N'olemerako. Njagala kubeebaza. Mwebale kusigala ku mulamu ogwo. Njagala kusembayo nga neebaza maama Miriam Matembe. Nze gwe mulaba wano role model wange nga nkula yali Miriam Matembe. Era nkimugambye ng'ali awo. Yajjako ku ssomero lyaffe emirundi ng'esatu ena ng'ayogera ebintu bye neegombanga ennyo. Era mbadde neesunga nnyo okwogera nga naye atudde awo. Tekisobose naye inshallah lulibalumu. Njagala kwebaza abakyala mwenna abagaba ekifaananyi ekirungi eri abaana ab'obuwala abato. Mugumire awo era mweyongere okukola ebirungi kubanga temumanyi ani gwe muli mu kukwata ku mukono. Kubanga Uganda enkya yeetaaga abakyala abavumu n'okusinga ku ffe. Neeyanziza okumpuliriza. Katonda abankuumire.